Nga kaweefube w'okulwanyisa obubenje obususse ensangi zino mu ggwanga Uganda akyagenda maaso, poliisi naye ekyagenda maaso n'okusomesa abagoba b'ebidduka ku ngeri ki gye basobola okwewalamu obubenje. Olwaleero poliisi y'ebidduka mu bitundu ebiyitamu omugga Katonga ng'ekulembeddwamu Philip Mukasa omwogezi waayo basomesezza abagoba ba takisi ku bubonero bw'oku nguudo nga kino kituumiddwa Back to P1 Operation. Bano babadde basomesa okuva ku ddaala erisookerwako kiyite Nassale okutuuka ku ddaala erisembayo. Abantu abasoba mu 300 be basomeseddwa enkola eno ng'era yakukulungulula emyezi 2. Tutamanya bungi bubonero obw'oku luguudo. Tusazeewo tujje tusomesa abantu ku buwaze bategeere bamanye enkozesa y'oluguudo olwa highway. Enteekateeka eno twagituumye Operation Back to P1. Lwaki Back to P1? Tuddeyo we tutandikira okumanya nga waakayiga okuvuga emmotoka 300 n'okusoba bwe tulabazeeko wano. Kati bwe tubanga olunaku olumu mu ssaawa 2 tusomeseza abantu 300 ate nga tugenda kikola ebbanga, awo tusuubira nti message eno ejagenda mu maaso aye nammwe mujja tuyamba mugende mu maaso mutegeeze abantu bino bye tuyisomesezza balina obisomesa abalala. Ate ye omubaka wa Butambala Muwanga Kivumbi nga naye abadde omu ku basomeseddwa agamba nti okuvuga obubi kye kikyasinze okuviirako obubenje. Yavuga emisinde tagoberera bubonero bwa speed buli ku luguudo. Ekyalo ekisinga okuleeta obuzibu ge mataala agamu naddala ekiro. Abantu bagenda ne bafuna amataala agakola mu winter. Naddala zino emmotoka zino Prado ezenene ezo. Abantu baffe obuzibu obusinga tebuvudde ku road design naye buvudde kufa abavuzi abavuga nga tetugoberedde ebintu ebitono ebifuga emmotoka. Abantu abalala tebagumiikiriza. N'olabanga banno bonna basatu bali mu layini gwe n'olowooza nti owookutaano ojja kubayisa bonna omulundi guki gumu. Naye nabali baagala okgenda be baba tebayisiza kitegeeza nti mu maaso gye bagenda balina kye bakoze eki kyebalabyeyo gwe tokikoze eki tokirabye. Ono era ayongeddeko n'ategeeza nti obubenje busobola okukendeera singa abagoba b'ebidduka banaaba basomeseddwa. Nze nsuubira nti senga twekolamu omulimu nga poliisi kyetandise ng'eggwanga, kuba akabenje tekamanyi munene, tekamanyi minisita, tekamanyi member wa palamenti, tekamanyi commissioner wa URA, buli omu osobola otambula ku luguudo n'ofuna akabenje. N'olwekyo ffenna twesomese nga buli omu asomesa muki munne. Ekikwekweto kino kitandikidde ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu by'ensimbe ng'ekimu ku bitundu ebikyasinze okugwako obubenje. Obwedda abantu baggyibwa mu mmotoka zaabwe ne basomesebwa wamu n'okubuuzibwa ebibuuzo, oluvannyuma ne badda mu mmotoka zaabwe ne beeyongerayo. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.